oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula okugoba emmotoka enkadde ku nguudo za Kampala n'emiriraano. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisita w'emirimu n'enguudo Works and Transport Fred Byamukama efulumizza ekiragiro ekipya eky'okugoba emmotoka enkadde eziri mu mbeera embi ku nguudo za Kampala n'emiriraano. Eno yenteekateeka eriwo mu kugoba emmotoka enkadde ku nguudo. Okuva nga 8 omwezi ogwokuna 2026, takisi zonna eziri mu mbeera embi, gamba nga enzigi ezisibibwa emiguwa, entebe enkadde ennyo oba ezikulukusa amafuta n'ebikka, tezikirizibwa kuyingira mu Kampala. Embeera y'emmotoka, bbaasi zonna ezikolera ku nguudo z'omu mambuka n'ebuvanjuba ziyite Northern and Western routes zawereddwa ennaku 6 okutuuka nga 8 Juni 2026 okutwalibwa mu kwekenneenyezebwa ennamanve bafune obupapula obubakkiriza okubeera ku luguudo. The buses on the eastern and northern route, and we have given them timelines with this effect from 8th of April up to 8th of June. We expect all the buses on that route should have a sticker that this bus was inspected. We shall adjust it depending on the coming of those buses. Okwewandiisa number plate empya, gavumenti erabudde nti emmotoka zonna zirina okufuna number plate empya ez'ekikugu eziriko GPS digital number plates okusobola okuzinoonyerezaako n'okukuuma obutebenkevu. Emisolo n'emyaka egy'okuwandiisa. Kyali nti emmotoka ezisukka emyaka 15 okuva lwe zaafulumizibwa tezikkirizibwa kuyingizibwa mu ggwanga okusobola okukuuma obutonde bw'ensi n'okukendeeza obubenje. Ezimu ku nsonga enkulu eziviiriddeko okugoba emmotoka zino mulimu okukuuma obutonde bw'ensi. Emmotoka zino enkadde zinyooka nnyo omukka omubi ogwonoona empewo. Gavumenti ya Uganda eyagala okukendeeza ku kinyoozi kino ekiri mu Constitution y'eggwanga Road Safety Act. Obubenje ku nguudo, emmotoka enkadde nnyingi ziba n'ebisiba ebitakola bulungi oba obuzibu obulala obuyinza okuvaako obubenje. Poliisi n'ebitongole eby'enjawulo ebikola ku nguudo bikebera ebintu nga ebisiba ziyite brakes, amataala n'omukka ogufuluma mu mmotoka. Twakyaliddeko abatakisi era ne batuwa endowooza zaabwe ku tteeka lino nawaatya bwe bandyagadde etteeka lino likwatibwe. Nze bampita Mukuye Fred, nze nkumanire ku Boje Salama takisi. Etteeka eryo ery'okugoba emmotoka enkadde gavumenti lye yaleese ddungi naye ate bbi, kubanga gavumenti yagenze okulireeta teyasoose kutegeera kyerina kukola eryokwekugoba emmotoka enki enkadde. Kati bw'otunuuliranga ffe lino ekkubo lyaffe ery'Essalaama baakamala litukolera terinaweza myezi egi nga balikozi balimaze oddikuba nti ekkubo buli bwe libeera ebbi emmoloka eno ne bw'oba ogikoze etambula emyezi 2 eddamu n'ebeera DMC n'ekyama emipiira kuba ebeera egwa mu binnya ogula ate nga sipeeya ow'emmotoka eno waaki wa bbeeyi nti okanika emmotoka n'otekamu miliyoni 2 ogitereeza n'etambula emyezi 3 era n'eddamu n'ebeera nga bwe yali. Bano basabye gavumenti okusooka okubakolera amakubo takisi zino ku nguudo. So singa gavumenti esoose netukolera amakubo nigabeera malungi newebeegobya emmotoka enkadde kiba kirungi kubanga webeekoze amakubo nga malungi naffe twekubiza ntwala emmotoka zaffe tupano biitingi netuzigolola netuzikola mu magulu tuzitekako emipiira notekako emisolo kuba neduleva abasobola okukuba ssente naye weba talinakola makubo tosobola kukola mipiira. Kati bw'otunuulira nga emmotoka eyo emmotoka eno gavumenti bwebeera emaze okukola amakubo ne gabeera malungi lweva waayo ne nannyini waayo
abajja solo gikola ki ogitwala agigolole agikole bulungi naye kati nanyini mmotoka talina maanyi gagikola olw'ensonga amakubo maki mabi kale otunuliranga lino ekkubo eryambuka emakindi Kampala city lyonna liririmu ebinnya just makindi so kali gavumenti nga tenakuba mmotoka zino esooke etukolera amakubo wemala okukola amakubo awo naffe abatakisi tujja kukola emmotoka zaffe ozitegeera tujja batufunamu nabo bafunamu naye nemmotoka esasula omusolo emitwalo 72 omwaka KCC nesasula PSV nesasula insurance okitegeera gavumenti egifunamu netesula tukolera maki makubo kali. Twagenze maaso ne tubabuuza oba etteeka lino si lya kubakosa mu nfuna yaabwe era ne batugamba nti gavumenti nga tennabagoba yandisoose kubakolera enteekateeka ennungamu. Kikendeeza emirimu gy'abantu olw'ensonga emmotoka eno eribwamu abantu abasukka abataano kale bwe zibeera emmotoka 40 abantu 5 emirundi 48 be baba balya mu mmotoka ezo. Bino bye basabye gavumenti ebakolere nga tennabagoba. Abantu bano beegoba abadde balya mu mmotoka zino erina emirimu gye bapulaningiddewo okukola kitegeera kuba mwe bafuna akasente naye nga terina kirowooza yandisoose emmotoka zino gavumenti netuwola ne ku ssente ne tuzikola bulungi kubanga terina na mirimu gye tukulyetingiddewo. Ate nga gavumenti ffe tufunamu omusolo mungi senge tuwe eturawuzi sako nga ffe abatakisi nga welaba yakwata babodaboda nebawo obuwumbi bw'essente abatakisi balina sente batuwa ate nga bafuna sente nyingi mu takisi okusinga bodaboda waffe tusasula almost 2 million pa year kitegeera omusolo gusasula gavumenti naffe tufunirayo nga netugamba abatakisi tuwaddeyo obuwumbi 10 nensula mu sako zaffe ma stages tubeera nga tusobola ozeewola satufunamu naye lowooza bulowooza okugoba mmotoka zaffe enkadde tetera nakye tuteereddewo ffe abatakisi tunyigiriziddwa nnyo. Basabye gavumenti okukwata empola etteeka lino nga webawa obudde obweteekateeka so nakindi okuzza ze balina ku mutindo oba okugula empya. Naye ffe tubadde tusaba nti sekita mwe tuli takisi zino enkadde ffenna mwe tuwangaalira abazadde baffe nabo mwe tubalabiririra kale takisi enkadde zino kati ffe nga ababeera mu sekita zino tosobola kubalaga funa takisi mpya era kubanga kwagala tugoba mulimu guno naye tekyandibadde kyabwenkanya tugoba bugobi wabula bandituwadde nga ssako nga tugenda tukyusa nga bwe tugula empya bwe tutyo naye kati okugobamu omulimu guno kitegeeza kubanga ffe tukotogera ababadde bamufuna mpola abawansi ate nga takisi ewa omusolo mungi buli kintu kyonna ekigira takisi kwe batandikira okufuna ki okugjako omusolo kati awo bandibadde batukwatirako obukwatizi ne tufuna naffe oba kale nga tuzirongoosa ne tubeera nga tutambula n'omutindo ogujja nti batuwola ssente ne tugula emmotoka endala naye kati kiba kizibu nnyo okulya looni ogula emmotoka nga zino ze tuyina enkadde tulina kukozesa zino mpolampola tugende nga tukitambuza mpolampola naye si ku supiidi nti tulina kuva mu mmotoka nkadde. Tubadde tusaba bekikwatako ebintu byonna baleme kitwalira ku supiidi ya kika kya waggulu bakwate mpolampola ensonga zino. Kweko okusaba kw'abagoba ba takisi kwe basabye Pulezidenti Museveni awulirize. Weekuumire ku MRI TV, Zenna Kibuka Gladys.